abadde akola obuvunanyizibwa nga actor mu filimu omuzanyi mu filimu eyo gwe bayita main actor. Ampuliriza gwe eyalaba documentary mu Uganda nja kuletera ey'obwangu mu Uganda nja kuletera kuje bayita Titanic. Yali mu DiCaprio. Kakati eyo Titanic yo ate yo teyali factual kubanga bali bonna bamala ne bafira mu mazzi. Kakati eno yo eri factual. Obanga bwe mulaba eya Lupita Nyong'o, Queen of Katwe, mwena abasinga gye mukola ki gye mumanyi. Neeno yesoose mu byafaayo bya documentary okubanga egenda ku mutimbagano ng'evudde mu Africa naye ng'eri eri kye bayita on spot. Happening real time, events happening and occurring in real time hours. Chetwogerako mu documentary gye bayita Bobi Wine the People's President. Movie eno erambika okutulugunya obulyaza amaanya obufere obunyazi obwa government y'obwannakyemalira. Eraga butya demokrasia bwe yalinnyibwa ku nfeete ne mbamu okutulugunya ne mbamu okutta ne mbeeramu okola ebintu byonna ebyenjawulo olw'okulemesa omuntu eyajja n'eddoboozi ly'ensi yonna nga omuntu ono eyeewaayo documentary eno ey'ebyafaayo eraga nti obulamu bwe ajja ate okwevolvinga kubanga aba alabibwa nti ali bamukulembeze. So bazze bagatta omuntu ono abantu gwe bagadde generation gwekkiriza nti eddoboozi era ge maaso gaabwe azimbibwa atya ayise mu buzibu ki ayise mu mbeera ki era ali mu mbeera ki era atuusewa mu lutalo era naffe abazungu kubanga foreign policy ya National Unity Platform era foreign policy ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kulwanyisa obwannakyemalira eri clear. Ekisooka okusala obusuwa bwonna obuliikiriza bwannakyemalira. Eggwanga lya America Kayongo my brother livugirira gavumenti ya Uganda $1 namba oindi $1 eya dola n'esente zino zibbibwa esente zino zabyakulwanyisa in form of tanka tiya gasi biki kati eri gye biva bali abaliikiriza eno jatutte obubaka kubanga Mukama nabagamba yatuwa omuntu alina magnetism. Magnetism kyeki mu Luganda Kayongo? Magnetism amasanyalaze agayina agakuba ezo volts nezo zirikiriya ne okusika nti ebigambo bye nga bwe wamuwulira mbu yali akatonda bwe yamuwa ekitonde ky'olulimi nti asobola okulandaza ensonga eno elandaze beyond borders. Nze nagamba nti nali Amsterdam nengende Hague nga naye sina kintu teyo tugenze kwogeraganya ba iPod bagalewo kubanga president yali gundi agreement nga ate bano bagitusibako n'ekyokubiri okulaba nti omusango gwa ICC Hague nagwo gukola ki gutambula. Era olwaleero omanyi bulungi nti ameinuka saa zote awo tugendawo onfunye bulungi. Kakati ya foreign policy His Excellency Robert Kyagulanyi yabadde ali mu America nga naye byabikola nga ye munakitone using his ability and talent and skill and academic prowess akozesezza ekitone kye bano bamugana okuyimba. Onfunye bulungi kubanga bwe yayimba wano yalabisa era n'azuukusa ensi yonna okugoberera ensonga. Kayongo program ezasinga nga okubeeza amaanyi tezalinga za byabufuzi nyanya nsonga za bya mukwano, nsonga za kusoma baluwa ku radio, nsonga za ate ffenna nga zitubaako. Naye olwaleero abali mu kuwuliriza olwaleero abali ku nkwacco abaguluma bakwebali. Abali nga gali mu kubakubako nako babo kwebali. Abali mu music industry nabo kwebali kubanga ensonga etugatta kati ffenna twafuna eddoboozi erisitula ensonga ffenna n'osengejja ebigambo nga bwe babiraba. Nawulidde Kayongo manyi olina kyoyagala okumbuuza naye nsaba nzitaanye ensonga gye nawuliddeko abantu beewuunya. Nawulidde abamu bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi abeNUP balabye balina double standards. Oli bwatutte family project emekwama ate ye mwogeddeko
naye ate ono asitudde family. No, kakati ebyo kyova olaba nti twaleeta omuntu omuzibu w'okwanastandinga, twaleeta omuntu nga yeetaaga abantu okujja buli kiseera ne tukola ki, ntusomesa. This is an international icon. But international icon bonna world all over, they move with their spouses nga bagenda mu kye bayita celebrity red carpet premier. Tosi tulaba Waiswa. Kayongo na ulida abadega kati nakusomesa. Bwoba ogenda mu red carpet premier ngeyo gye walabye bagita Bobi the people's president. Acto oyo buba budde bwe to market kubanga yabasitudde obuvunaanyizibwa obw'okwagaza abantu firimu. Mfunye bulungi ate no si firimu no byaki byaddala. So abantu bagala okulaba family eno ebeera n'omuntu ono yali bye yali neyeewaayo, kubanga abo abaana tebagenze mu America gusooka. Bagenda mu America nga taata waabwe artist nga Bobi Wine. Naye kino kibeera responsibility nti abaana bonna mwenna babayita bagita family red carpet premier kasita star bamazeeyo nga bolaba bolaba Kanye West nga bonalaba David Beckham nga bonalaba Waiswa. Yes, kino kankibuuze ku lw'abantu. Bobi okugenda mu America nazanya firimu sinazanya natongoza firimu ne batongoza erimu n'ebyaddala ebya wano. Omuntu ali ebwayise omuntu ali eggomba wano mu Uganda akifuniramu wa kati awo wenjagalawo. Kati njagala nkubuuze golooza firimu erabiba abantu bameka balaba Swaziniga mu myaka gyaffe. Eri omwana mu myaka gyaffe atalaba Swaziniga. Nkugambye nti abazungu bangi nina ennaku zino obutambi bwolaba nga tebamanyi ku Uganda kiki. Naye nga ate gavumenti ya America yo nga gavumenti emanyi nti waliyo ensi eyitibwa Uganda era egivujirira ebbiliyoni namba ya dola okutulugunya baki abantu. Sente ezo zijja ziyambe okulaakulanya bannayuganda. Naye olw'obwanna kyemalira n'obutagoberera biri wano n'okuba nti General Yoweri Kaguta Museveni tuspendinga biliyoni ezisukka ennya nga abantu betuwe biliyoni ezo nnya okutunda ekifaananyi kya Museveni cosmeting the dirtiness of the regime, nti webatta omuntu nga bagiyita accident. Nfunye bulungi. Abo gye bali wawulire kampuni ya Whitaker, waliwo kampuni bagiyita ya Mariam Black eri mu Europe n'endala nyingi nnyo eziyambako nakyemalira okusiga yali yasiga ekifaananyi ekyoba okubeera demokrati nti alondebwa bulondebwa najja muki. Naye kati twamwambulako eyo face eyo okujambulako Katonda atuyamye nti oyina star, oyina international icon, bw'ayogera bw'atulugunyizibwa goza kitakwatibwa tebamukwatangako. Anti lebo okumukwata ebibeerawo bimanyi okumutwala eruzire ku gete emirambo 7 gyagwo batuko okumukomyawo bamuletera ku video. Tomanyi nti yasooka okuwoleza ku video ng'okumuleta mu kibuga kizibu. Ntwala wali abeerwayise bafunira mu kakati owebwayise wafunira mu movie eno ekisooka bagenda kulaba akalulu ke Uganda kafaanana katya. Akawangudde gwe balangirira kooti za Uganda zifaanana zitya. Balaga obwannakyemalira obuli wano nti oli abadde avujjirira omusimbi nakyemalira alabeko ebintu nga bihappeninga real time. Kubanga ziri ensi zonna zasayininga statutes ez'enjawulo ezitufuga globally bonna bamemba ba UN Charter eyogera ku bulamu bw'abantu obulungi, eyogera ku kuyigiriza obulungi, eyina goals zegoberera ze balina okubeera nga bagoberera eddembe ly'obuntu. Naye ensi yaffe ogimanyi nti General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we bali indicted bali kubeera investigated by the International Criminal Court olw'ebyo ebikoleddwa ku bannansi. Abantu beekasesa abattibwa, abantu abattibwa mu Luuka Masaka. Kakati oli kubanga ebintu badde bikolebwa abantu ne babijjawo ne tubyerabira Kayongo banaye bantu beerabira. Naye bino bigenze ku likodi nti abantu abatemulwa 5 mu abane ensi yonna emanye nti gavumenti y'obwannakyemalira n'abaagiweerezaamu
batemula abantu 54 nga bakozesa commando unit yave Somalia. Eno documentary eraga entemula eyo mu real time nga bwe batemula bannansi. Eyamba Uganda okumanya nti ffe tuli eno tuwerwanako kubanga ffe abazungu tetulina kye tubasaba. Ffe tetuli mu kusabiriza bazungu. Ffe abazungu tubagamba nti eri ekisaawe waffe tutulugunyizibwa naye tubeegayiridde mulekere okupokerayo omusimbi ekisaawe mukireke twemale gayaŋŋano. Ffe tusobola okubagana nga ffenna tuli nga wadde bye muwadde bingi temumwongera. Tulinye ku minzaani ey'okubagana nga temukoze eki. Every fight against dictatorship is a global fight. Buli lutalo olw'okulwanisa obwannakyemalira luba lutalo lwa nsi yonna. Kyova olaba mu nsi yonna bagoberera buti omuntu bw'asaanidde okwata obuyinza. Nti obuyinza abantu banaayitanga mu kulonda. Gwe noveeri n'ojja okwata eggwanga ly'abantu ng'oyise mu kutta abantu ne muyisa mu process y'essente z'abannansi ne mukola constitution gwe mwennyini n'okera ku makya n'ogimenya. Kakati ebyo byonna biri documented mu eyo documentary gye njogerako. That is why it is creating waves. Ekyokubiri njagala Kayongo omanye nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bitono byakola nga gwe w'amaaso aga bulijjo birabirawo. Bwe yabagamba nti General Yoweri Kaguta Museveni muli mulaba nga bamukubye jeki n'aseka namu ku olwo wadde ensonga zaali serious abasinga balowooza kyakusaaga. Naye olupapula lwa Daily Monitor lumaze weeks ez'enjawulo n'ebitundu ebirala n'emikutu emirala egy'ensi yonna nga giraga nti General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okulafuubana kw'abantu ba National Unity Platform abakulemberwa Professor Nico ali mu ggwanga lya Amsterdam ne bannayuganda ab'enjawulo ne legal team yaffe ya National Unity Platform wadde nga mu kalulu nga byakaggwa bajja ne bawamba abantu n'empapula ne bazitwala tulaze nti we can still press on. Era kati saawa zino toyinza gamba nti ffe tuli mu nsiko. Jjajja yali mu nsiko. Kanzije kati tandikirawo wenyini.